Full figure ne Haji Ali ekintu bakifudde official finally akatambi ogenda kubanga okafuna maaso awo era nga wenjogerera Simple K ne Hajati Zula munange bali maziga na biwoobe basajja mivule alangidde Bobi Wine kotadde tiimu ye olwakavuyo ke bakula mu kuziika omwami Honorable Segirinya Muhammad nga wogenda okubifuna maaso awo dictator Amiri naye avuddemu omwasi era nga atutegeezezza nti ye abaana be bonna be yazaala mu Chosen Beki abalabirira Chosen Beki kitabateekamu yadde 11 byonna ogenda kuba ng'obifuna wano ku Sylvia News Extra. Mugamba mutya mwasibye mutya bantu bange kansubire nti muli bulungi ba mikwano nga enkola yaffe mbasaba video eno mugimpere like era nensaba gwe wenna atanaba ku subscribinga wano ku Sylvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell limesibwanga byonna byemba nteekayo wano ku Sylvia News Extra. Ninyongera okusabirako mu mwenna abalwadde abakosefu tisaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano. Sheikh Ashraf Dembe omusomi w'edduwa akola ku nsonga z'amaka oyagala kufuna butuuze bweru business zo nga tezitambula bulungi obanga gwogobye ku byokugenda ebweru mukwano nga bakulya buli ssente zo mukubireko enamba y'essimu eryawo ajja kuba akusomera edduwa munange sigenda kulwisa nkutandise ne full figure byasookanga ebyokusaaga munaye nga yeekoza ku Haji Ali munange omusajja oyo biki wenjogerera full figure omusajja yamutwala dda era Simple K ali eno akaaba olukaaba nga full figure teyali badde oyo n'amusuulawo era nga si ye yekka ne Hajati Zula naye agamba nze oyo omukazi namulabirawo ng'ali mu pulaani yakubba mwami wange anti obulaba bukiisi munange buyitingana bannange full figure nga yayiwawo omubiri n'ayogera bino n'ayogera biri so kumba aliko efube kwakweza musajja ali mwizira nawe kankubulizeko ddala nengamba nti otandabira nazaala wange nze amufa bamwagala tuli wano bannaye twalonda ebyapa amanya gaffe wasuwa ne tulonda obuvanga ku muntu asuula ng'ate asudde golodi amanyi abalonda tubaawo kati batimu kafitino bafa abanyivu banyiga twakugambako musuule wemugayalira omukazi yayimba nga kayimba ng'agamba nti ye yayimba ngata n'agamba oyombayomba lwaki nze abaagala sirina luyombo okwagala mbawodde sikulaba ekikusumbuwa weekwate kunze oyo omujjukira ti ne wonooyimba ng'ewuwo n'onvuma n'ompisa manyogo ne wonooyomba ebisongovu omulenzi waffe ffe mbi ekinsesanze buli wonvuma ali aswana wange ekinyumira bati mukafitsalongo kamoga omwavuta Full figure bw'atyo munange bw'alabisa ate ayongedde okulumya Hajati Zula wamu ne Simple K bannange amaze okulaba engero z'Abaganda bano ze boogera munange ebibeera bituufu manyi Omuganda yagamba nti teri alumirirwa nga talina kigendererwa bannange full figure nga yakangula eddoboozi ku mwami ono nga bamukutte so kumbe ye yali yamaze dda omulabamu ekyama naye nga bwe tuli kale bwe tweyongerayo ne dictator Amiri omanyi wabadde waliwo ekibuuzo ekiyitingana nga kigambibwa nti n'abaana bambi tabalabirira naye dictator Amiri avuddeyo ne yeewozaako agambye nti abaana bonna be yazaala ne Chosen Beki abalabirira kabeera ono gwe yasanga ne Chosen Beki naye nti amulabirira naye nga mbunage ekyabatabula Chosen Beki bwenzi mbwe yapangisirizanga n'abaana ye nateete obulenzi ng'agenda ne yeebaka nabo naye nga ddala Chosen Beki abisobola ebyebintu naye nga munange tunaaleka ki ebiri mbufumbo byo bikabuka kale bwe tweyongerayo ne bodyguard wa Bobi Wine omwami Akirewo Kivumbi naye olwaliro asazeewo abikole nga woobiraba wagambye omwana lwaki sikuteekako akaweta tebakunzibako munange nyinza okudda eyo mu kunaaba ate nga supaawola n'akamuteekako akaweta era essaawa zonna tugenda kwambala gomesi wano nga ffe tugenda mu mikolo okitegedde ekintu ekyo amugambye mwana muwala nnya bw'oseeteekera biyaayi bya kuno sikulabanga bijjaawo ne bikunzibako ate n'enkaaba kankuteekeko nkuzibidde wano munange abanikojja ayina kyagamba mmwe abaana ab'obuwala kati simanyi oba googwawa sobola okunteerako awo ka comment section n'ombuulira ekiti ky'ogwamu naye nga muyina maaso wano ng'ebiti abimenyera ddala awatali muzannyo kale katumulaba ate naye tusobole okweyongerayo abakazi abalina ekimu ku bintu bino bengenda okwogerako n'obulungi bali bati ekisooka dimples bw'oba tolina dimples beera n'ebiseera mu bulago bw'oba tolina biseera mu bulago beera n'akazigo mu mannyo bw'oba tolina akazigo mu mannyo beera n'ekitumbwe bw'oba tolina kitumbwe beera n'endege y'eriiso bw'oba tolina ndege ya liiso beera n'ebbina
bw'oba toyina bina beera ne beeretto, bw'oba toyina beeretto wakiri beera ne hayiti, wabula nkuzaamu amaanyi gwe atalinaako na kimu ku ebyo bye njogeddeko nti jangu eno mu basajja gye tuli tujja kusigala tukuwa ekitiibwa kubanga otufaanana. Kati ku byonna ebyo bwe tweyongerayo ne nnamwandu wa Honorable Ssegirinya Muhammad ono munnange yeeyamye okutuwa emboozi yaabwe gye baayogeranga ne Ssegirinya Muhammad nga tannafa, era emboozi ezo agambye alina bu audio busukka mu 10 naye yamukaatiriza ng'amugamba mukyala wange nkimanyi Bobi Wine n'abantu be tebanjagala naye munnange embeerawo bubeezi lwa abantu bange bentwala ab'ekawempe muyina maaso wano ye kennyini ng'abyerumirizaako nnamwandu w'omugenzi Ssegirinya Gulix. Era tuyina voice notes nga Ssegirinya agamba nti bannange Bobi Wine tanjagala, mwesibako obwesibi naye tanjagala, tuziyina era nze ndi lwedde ozifulumya. Nziyina voice notes nga 10 nga musajja watalajjana ndagamba nabakola ki bano abantu, lwaki tebanjagala? Kati mulaba afudde mwefuula okubeera nti mwagala mirambo egifudde, lwaki temwamubeererawo ne mujja ku lumbe okumuziika nga temuguzeyo wadde ensawo kilo 10 ez'omukyere newakiri ez'akawunga naye mwazeekola nsasagge yokka. I'm so disappointed with you people power. Gulix era nga nnamwandu w'omugenzi Honorable Ssegirinya Muhammad agambye nti bu audio ye bwe yayogeranga ne Ssegirinya busukka mu 10 ng'agamba nze nkimanyi Bobi Wine tanjagala, mwesibako bwesibi ate era ng'okusinziira ku bintu ebyakoledda ku lumbe era kyeraga bwerazi ssaawa zonna atusuubizizza okubuta era wanaabutanga mbuleeta mbuteekako wano. Munnange bwe tweyongerayo ne mwana muwala Brina ono nno nga yali Sire Queen naye munnange olunaku olwaliro bw'ati ate Mukama amutaddeko ekisa kye bambi n'asumulukuka bulungi nnyo. Omanyi baali bagamba Basire Queen tebafumbibwa, Basire Queen biki. Munnange nno ebintu byakyukamu ennaku zino ate kati Basire Queen weetunula abantu abasinga mbufumbo be basingayo obungi. Kati yuno azadde omusajja yamukuba embaga, buli omu yali tasuubira kale okusinziira ono omuwala embeera ze yali yayisaamu n'ebiralala. Munnange sigenda kulwisa era nga nkubuze butereevu paka wasaanya. Ono nno olunaku olwaleero tajjidde mu fulufiga, tajjidde mu Museveni, tajjidde mu ki, wabula ajjidde mu maama wa Honorable Ssegirinya Muhammad. Obuzibu kwe buvudde bwakugaana kwebaza kibiina kya No Party ne yeebaza Honorable Mathias Mpuuga. Naye nze nyongera obbajjukiza omukyala oyo omuntu mukulu era ategeera okugenda okwebaza ono yali talina kikyamu ku muti. Omanyi bagamba eri omukulu awaddugala weewalaba naye yali alina kyalengedde kwebaza ono. Maama wa Muhammad Ssegirinya sitwagala otwasamire mbu tolina kyakulya, toddamu kutuleekaanira tulowooza nti wazaalira kyalo kiramba, gwe wakutte n'oyasama n'ogamba nti simanyi Kyagulanyi takuyambye, njagala abaana obatwale Empuuga, gwe wagambye Empuuga yakuyambye. Ekyokubiri tewazaalira kyalo kiramba, ffe baani abatuyamba? Mwakutte ne mukwata omulambo ne mugutwala eri gavumenti ne mukwata ne musala embizzi ku mukolo gw'omusajja omusiraamu ne musalirawo embizzi. Eyo nga gy'oyagala tuziike omusajja omusiraamu? Omuntu eyafudde mazinga musajja musiraamu n'okwata ne musala embizzi ne mwagala musale embizzi. Njagala okubategeeza ebigambo bino sitwaliyagadde mutumanyiire. Kumolye kasente ko tetwaliziise muntu eri gye banyweredde omwenge gye basaze embizzi omukolo gw'obusiraamu ne mukwata omwana mumanyi afudde musajja musiraamu ne mukwata ne mugaa tuziikeeyo mu bantu abali b'embizzi. Maama Ssegirinya weekuluseeko, njagala weekuse kwata sente ze bakuwadde olabirire abaana. Baafulufiga naye bw'atyo munnange ate akangudde ku ddoboozi. Ngenzeeko awo mu comment section ndaba abantu bo bagamba kine ng'abantu bamukuba bannange embugwe ne boneefuula otya ayagala Bobi Wine. Munnange twakugwamu mukyala wo Fulufiga yatubuulira nti ekyakuleeta eno Nuupu oli ku mission kale bwe tuli. Munnange bwe tweyongerayo ne maama w'omugenzi Ssegirinya Muhammad nina maaso wano mwana muwala ng'agamba nti uno omukazi okusinziira n'eyisa gye yeeyisizaamu ku lumbe asinga ye kennyini ye yafudde mbu omwana we Ssegirinya n'asigala mbu kuba ye
ye abantu babadde bamwagala ate nga yateekayo omubiri gwe gwonna okuyamba abantu mu bufunze abadde alina omulama mbu kyokka n'omukadde ye aliwo kugwirana na byansimbi agakola mu bizinensi mukazi gwe oliswaitwani emirundi 10 mu bantu abeetaaga okufa gwalitose ne Ssegirinya nesigaza Ssegirinya ovumiridde omusajja oswazizza omulambo gwa Ssegirinya nze nabagee Bobi Wine takyaswala anyumirwa bunyumizi ate musajja Bobi Wine yeruda naye mugezi yesenga kati ata video naliko ne Ssegirinya na postinga bito yakubya luyimba lumu nodda mu line yate wagizeemu bazadde mubeemu amagezi abazadde mubeemu amagezi boba wankuza nkupamidde nga bwowola sabuni ku dduuka n'onkuza n'entandika otandika okwekolera bwenfa nvaako tawadde mukuyinaayina akayimba kakenzimbi odde mukuteeka bazzukulu mu ddeeri muwasa abakazi mwete nyuma nyifina museriza nja kukuba omuntu oluyi nga ndi mu mutaana nja kuva enkufuukira ejjute mama Ssegirinya weetagana kubonga omuzimu gukutuga nga Ssegirinya nnyini akwetugira omwana gwe ayonsa ku mabeere go mukazi gwe ofe ku makyanga enseeraba oli mulambo Mighty Family ogutambula oli mulambo Ssegiriiti ogutalina makulu bali mu kugamba aba interview tukola interview ejja kuyamba teri muntu asobola kusondera wadde 10 wasoose n'okola ekintu ky'obusiru nga bakaziika omwana we leero enkya n'otula mu interview epoyinti esooka yakukubye nnyo mu Buganda sebo nga muzadde alinga musiru nga gwe oba wali mu lumonde mutta walegedde gomanyi oli awo nno wetutuuse bantu bange mbu mu kifo kya Ssegirinya okufa mbu atiisiko n'omukyala ayagala ssente ng'eki ye yali badde afa wadde mukadde naye munange obulamu abwagala gweva ku kintu kufa naye ng'abantu bo banyiivu munnange byansusso naye nga mu kiseera kyekimu era nkongeddeyo ewa Rama Wonders nono nga TikTok awo no Vijay Junior omanyi waba yogera firimu ze ateekamu amannya g'abantu ayinza okufunawo ekisolo n'akigamba kati gwe oba nkutuumye gundi ono oba nkuwadde erinnya bweriti kati wali yageze n'ayogerera firimu n'ateekamu erinnya Rama nga ayina empita gy'amuyitamu yuno wano atabuse embayina nga beetwala mugambye nze neesonyiwa tuddangamu kunteeka mu bifirimu byo wadde n'akatono oba tosobola kunteeka kumpa linnya Vijay Junior nze toddamu kunvuma oba tosobola kumpaana mu firimu limuyo ti ndi kavubuka kalungi oba tosobola kumpaana mu firimu limuyo mbu nina 6 spark ng'olina kunjogerako biyumba bya security nakunvuma birekere tonvuma nze sirina kuvumako tonvuma toddamu kunvuma Vijay Junior toddamu kunvuma tusobanga ffenna tuli bafango ninvaako ze tonvuma kyokka ebitali byaffango n'obiwaana nze n'obeera ng'onvuma nga buli andi gw'ovuma nvaako tonneesiba. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyuse okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase enamba yange yeeno eri 0701763711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sigenda kulwisa era nga nkongeddeyo n'omukulembeze w'eggwanga era nga luno ddo wenjogerera luyidde lwambuka olunaku lw'ejjo nabaleeteddeko amawulire ne mbagamba nti yagenze Abu Dhabi ate kale okubeerako ebintu eby'omuwendo oba byateeseza eggwanga yaffe Uganda kati waliwo wano ekifaananyi kino kyolaba akirengedde obubi amanyi yagenze n'atuula kale ne yeegaziya amagulu kati ate ye pulezidenti w'eri Dubai ye n'atuula bulungi nga yeewumbye naye maama omwana atokomose ebigambo ku kifaananyi kino bwe yagenze okwewola kyokka ate entula gy'atuddemu yagenze okwewola otudde bubi wonna oyagagadde olinga lwera gwe yagenze okusabiriza otudde mu ntebe za munno
ye yeewumbyewumbyeko naye gwe oyigulizza bwoti wenna olinga gwawola 40 years in power akyewola ye tewali gwe yeewola amwewolako naye ye yeewola ekonome y'eggwanga ekulemye okutereeza 40 years in power. Bannayuganda gye balera batategeera kukosebwa kikwe tufuna mu baana abasajja okwewola sente ate ne zitakola kye zirina kukola. Misolo kulinnya. Emisolo gijja kulinnya. Bagenda tubereka omusolo nga guyita mu sabbuuni, guyita mu sukaali, guyita mu ngoye ze tugula, guyita mu buli kimu obulamu bwaffe bufuuka obuzibu. Bwabano ba Museveni. Yeewola talina na mpisa atuula bubi. Omuntu Munnayuganda aliyo tamanyi na lwaki sabbuuni atuuka okulinnya takimanyi. Myewolowolo gyono omwami. Haye ne bamala ne bazirya. Bazeewola okulaakulanya eggwanga. Bwe bamala okuzituwola balinga basinzeeyo ffe because buli kye weewola ku lw'eggwanga osingayo ggwanga lyo. Okusingayo eggwanga kyeki. Bwe basingayo eggwanga ffe tuba tulina okusasula eyo looni nga Bannayuganda kuba ekyobugagga ky'eggwanga lino yeffe. Ekyobugagga kye bayita ekyobugagga ky'eggwanga lye bayita Uganda be Bannayuganda. Mu ngeri ki ffe tulina okuwa omusolo oguvaamu ssente basasule ebbanja. Bwe bamala okuzeewolayo nga batandika ziga banaaziwa mutabani we genda mu birthday aziwa bano Bakenzo simanyi tumuwaddeyo 5 alwanyise Kyagulanyi ng'aziwa Babbalamu nga batandika kuzoonoona aziwa abo abaana be aziwa Basaamu Kuteesa kutandika kugula byalo bakandika okugoba bantu ku mataka ssente zaffe bamaze okugoba ku ttaka ate bakwagaza n'omusolo basobole okusasula mbwe ebbanja. N'okutuula atudde bubi ono gw'olabanga yeewola teyeewumba nako omwewoza ali arrogant. Arrogance eri ku ono mu kwewola akwole muyinza okugamba mugagga. Gwe mwavu gwatuula obubi gwe weewola ebitaggwa. Embeera y'omunange bwetyo weeri tewali kigambo kiwoomuwadde n'akatono kati oba ndowooza alibadde atuula yeewumbako ate owaayi. Naye nga we tuli munnange nze sigenda kulwisa yadde n'akatono era nga nkwongeddeyo ew'abasajja mivule ono nno avudde mu mbeera era talina gw'atavumye avumye Bobi Wine n'avuma bannange n'avuma Sauda Madada n'avuma abo bonna abaakuba bajja obucupa bingi byayogedde wammanga ate wengendo mubatuusaako wano mu katambi alina ebifaananyi byabadde akozesa nga wayogera ku muntu tugeze Bobi Wine ng'alina ekifaananyi kyamuteekako ekibi ennyo ate nze kyezitasobola kuteekawo wano oba oyagala ka vidiyo ako nga we kali osobola okujja mu inbox yange nenkakuwa naye nze ebifaananyi sigenda kubiteekawo wano kubanga bibi kale biswazaamuko byesitazaamuko naye bannange obusungu bungi oba atabuggyeewa naye ng'agambye mu mwenna abavumye maama wa Sseggirinya tali basonyiwa yadde. Buli muntu yenna yagambye nti President Museveni ye yasse Sseggirinya. Mu mutwe gwe mulimu B. Baakupama B mu mutwe. Omuntu yenna yagambye nti okufa kwa Sseggirinya kwavudde ku speaker waffe Anita Amongo. Omutwe gwe gujjuddemu B. Baabapama mu mitwe mulimu B mwerere temuli kirala B abajjudde mu mitwe. Nawuliddeyo ekisajja ekirala nga kigamba nti CDF General Muhoozi Kainerugaba yalagira director wa CMI James Birungi ne bawa Sseggirinya obutwa. Oyo B mujjudde B mu mutwe B mwerere baabapama mu mitwe mulimu B mwerere mujjudde B. Waliwo kana akasajja kano akaduulira Sseggirinya ne kagamba mbu Sseggirinya yeekozaakoza B akajjudde mu mutwe nakalabye nga kewombeka ku mulambo gwa Sseggirinya kajjudde B baabapama mu mitwe mujjudde B mwerere. Twava wano ne tugenda nze Bajjo Ronald Mayinja nga tunoonyeza President Museveni akalulu mu 2021 Bajjo ne Ronald Mayinja ne batuuka n'okunywa enjaga abayaye baabanywesa enjaga nga banoonya akalulu ka President Museveni. Akalulu bwe kaggwa nze neesigale wa President Museveni. Bajjo n'agenda mu abo bajjudde B mu mutwe. Bajjo n'asala eddiiro n'abalwanirira. Bajjo abadde ababeereddewo abeera ku TV ng'abalwanirira ku social media ng'abalwanirira. Bajjo yabawolereza ku buli radio ne mukuba Bajjo obucupa. B abajjudde abantu abatalina B mu mutwe tebasobola kukuba Bajjo. Bajjo yatuvaako n'addayo mu gurupu yammwe
nze nengamba kansigale wa President Museveni ne mukuba bajjo biaba mujudde bi oyo bi abatawanya bi abali mu mitwe gyammwe mujudde bi okuba otya bajjo okumanya mujudde bi. Nalabye muganda wa Ssegirinya ng'akutte maama waabwe amugamba tugende wali Parliament weekoze enteekateeka. Omuvubuka akutte maama we. Maama wa Ssegirinya tamanyi mannya gammwe, temwamubeererawo nga Ssegirinya mulwadde, temwina kye mwayamba Ssegirinya, temubeera waabwe Masaka, ne mwagala okuba muganda wa Ssegirinya. Nalabye ekikazi ekijjudde bi mu mutwe gwakyo nga mujjudde bi ne kitandika okuba muganda wa Ssegirinya, muganda w'omugenzi akutte maama we. Maama wa Ssegirinya tabamanyi okujjako nga mujjudde bi mukuba mutya muganda wa Ssegirinya. Era nawulira muganda wa Ssegirinya ng'agamba nti senga tekibadde kufiirwa kuno yabadde agenda kukyambalira nekikwata n'omuggo. Bi abajjudde mujjudde bi yabali bi mwerere mu mitwe gyammwe. Teri muntu mulamu atali mu bi asobola kukola bintu ebyo. Namwandu n'afukamira neyebaza Mpuuga. Mwanyina wa Ssegirinya n'afukamira neyebaza Mpuuga. Namwandu neyebaza Mpuuga. Ate ne mugula ku Mpuuga olutalo mwaba talina kye mukoze. Ne maama wa Ssegirinya n'abaswaza neyebaza Mpuuga. Mwene mwefuula abalungi ennyo abalongoofu okusinga ate Mpuuga nga famire yonna emanyi Mpuuga yagibereddewo mbu yabadde abalambula mbu yabadde abawa ssente mbu zonna ze bakozesezza mu ddwaliro yabadde abayamba ne sipiika Anita Amongo. Ate ne mulyoka mwefuula ab'ekitalo ennyo nga tewalina kye mwakoze. Mujjudde bi abatawaanya. Era twetaaga okufunayo ekyuma, tuyiye ekyuma ekisobola okunuuna bi mu bwongo bw'abantu. Babapama mu bi mu bwongo kati bitasobola kuva mu bwongo bwammwe. Twetaaga ekyuma tukiyiye. Abaana basome Makerere batuyiyiza ekyuma ekisobola okunuuna bi mu bwongo bwammwe. Babapamamu ate bitava mu bwongo kati bi ayingira mu misuwa neyegatta n'omusaayi agenda ku mutima. Bina nayambuka nagenda ku bwongo, bina kirira naka mutima, bina yambuka nagenda ku bwongo. Mujjudde bi abajjudde mu mitwe gyammwe ne mukuba muganda wa Ssegirinya. Muli bantu mmwe. Waliwo abambeerako buli kiseera nga bagamba oli musajja muganda, owagira otya Abanankole, owagira Muhoozi. Buli kiseera tuwulira ng'owaana James Birungi owa CMI batemula abantu, batta abantu. Kale gwe muganda walekawo baganda banno n'ogende wa Museveni omunalwanda. Omunalwanda si kyekikulu, omuzaire si kyekikulu, omulugwala si kyekikulu, omunankole si kyekikulu. Kasitaba ng'ategeera ng'obwongo bwe tebuli mu bi. Ndeke Museveni ngende mu bi. Nzo mulongofu ngende mu bi. Abantu abajjudde bi mu bwongo nga n'ensowera zino zirungube zibanyokako. Ene mbizi y'emagere bi agijjudde mu mutwe. Buli watambulira na zino agana kasowera aga bbulu galungube gagenda gamwetolola awunya bi mu mutwe. Bi amuli mu mutwe, bi amujjudde mu nnyindo, bi amujjudde mu mannyo, bi mwerere ye mbizi y'emagere bi